tuli ne President Kyagulanyi Ssentamu mu kusabira omugenzi mutabani wa Madamu Rina Genzi mutabani wa Madamu Rina Genzi kitalo nnyo kitalo ddala era essaawa eno kitalo kitalo ddala essaawa eno tuli mu Gayaza kumusabira Gayaza kulanga tumusabira ekyemirembe n'ekitangala eky'olubeerera Omukama Katonda n'ekitangala eky'olubeerera kale akatugende mbeera tugirabe akatugende mbeera tugirabe tuli naye mu kusabira Kyagulanyi tuli naye mu kusabira omugenzi.
Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, blessed are the meek shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the humble, they shall see God. Blessed are the peacemakers, they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' for they are the kingdom of heaven. Blessed are you when men invite you and persecute you and attack all kinds of against my account. Rejoice, glad, everyone is great. The gospel of the Lord. Praise God, O Lord Jesus Christ. No wonder not complaining. Jesus said, but why? You didn't come. Just see why you're there. Why am I busy walking alone? You all know, but not enough. How much you have at your dear presence. We all can imagine that if you look to this celebration, you had an appointment, perhaps more than one, somewhere else. People can be talking to you, but you're chosen together with other dignitaries
perhaps introduce at the right time the system members of parliament, but you have chosen to leave all those preoccupations at heart and quietly stay here with us before the Lord together with Mama Tina. Thank you. You recognize the various sisters present. Now we sisters thank you for being present. Present as well in a special way are some ladies whom I request you to permit me to introduce to you. Their own website, Dr. Lina. Permit to have this Dr. Lina together with them. Mama Dr. Lina Sikifo. Abashala, Bekola. Ati, Jakana Bolaki, Nasira, Ahmad Sabbath, Namuski, I quickly present them to you, dear friends, because in our parish here, Dr. Lina the leader, as well as you also responsible. Because of our parish here, Dr. Lina the leader, was examined together with many other lay people by those young men and women. We are assigned the task of identifying the head of the grandparents in their parish and should identify the best among them. And this is the Jajahana. She's the head of the grandparents, the leader, and has to be the best. Together with these women, and those are the responsible process of we thank you for being present. We will read out open now we have through by your teaching, and we will read out open follow Jajahana Gaya Parish. So the relief are good for the we used to carry the number of times the water but the best version that we can have, we have our money can go that all different companies can sit down. Some who are distinguished to be shown to us, but you are all welcome and thank you for coming. At this occasion, we will all put each other together around Mama Lina Zalika and her family. But as I initially said, facing the death, like one of Aaron, Aman, it very easily comes to your mind that life is meaningless and absurd. Dying at such an age, I was told it was better at 5. A gentleman of 35 passing on. And passing on so suddenly, one could imagine those who were with him during the last moments. What a shock it was. That at one moment you are alive and thinking, and all of a sudden you are dead and moving like the devil. What is that? If you so pass away, this way. You have life and in a moment you are lifeless, you are nothing, you are rotting.
abantu n'amagezi tubana mangi tukatulira ibitubuza ebiranga maaso ebiragiro atuza okisuubirwa era kunagiriki kisobola okwerowoozaako kibyojjako engalo zaffe era kunaka kino okukyowoozaako obanaabalaakulaki okukirowooza otyo ebitubuza ebiranga maaso ebiragiro atuza okisuubirwa era okutuwolereza n'amasafu era kunagiriki okubirwawo kisobola okwerowoozaako kibyojjako engalo zaffe okukyerowoozaako obanaabalala and some at best or at best beautiful. Is that really not something that we love? Which was that in Yamani, which was all about the Lord. You should know that about love. Yet the love we are handsome at best or at best beautiful. You don't see the look when you get out of the which is the good. Ndakubona ngabanda kitobo tukolera kino ky'amaanyi n'ebitusobola okugabira amaanyi yakubira okulowooza kitwamira okulowooza tibula katonda tubirekera n'abakadde era asabolo ebiga kitobo kijja kupasipoola kintu kiba kinene nnyo kiyobidda ku katonda bijja kitobo ekitobo kiba ky'amaanyi nnyo nowande talking happen yakubira ekyo tuba tulowooza pulezidenti washington after all, they may be close to their passing on. As with a young, rightly so, get someone in kind of like places of worship, but it is such a passing at an age that some of you are now, as with a young, I'm beginning to see rightly so, some of those things of the human are would have been, but when you are passing on, at the time at an age that not all you are now, let's be to tell you now, those things that what we saw in the they don't know each other talking about us. What do you need? Nothing like and eventually this one, not all is also not to meaning this individual, but to tell you that the don't what we saw you now, the everybody is such a talking now. But I'm not working us and eventually this one, and it's always that more that we recognize the fact that it's not the whole way that you may have. The very body is certain that despite all the goodness that our brothers will also acquire and achieve, and the way that this one is time to recognize, keep ever in mind, that despite all the variability in the past, God must remain despite all the goodness in charge that we are so far acquired and achieved, He is in charge. And as long as He is just that He will give us mind after mind and never forget that amidst all that God makes to remain declarated. But how much because He is in charge, we are all in charge. And as long as and that is why we take the only leaders like His Excellency. But all that we have in society is God. We are all and we are also who is such and the same for which the representatives of the Executive have leaders of the Executive. God and truly to man God is already unsterilized, which is such an amazing level and even the future to represent the
with an identity. We can be a relationship and truly a man of God. And it's happening with some very close and you. The convicted and the harm church is part of the people who may harm, the voice of the money that they are buying. We carry it to other places of worship, sometimes in the wrong way, and sometimes in the bad way. We support all those that are not done, that is, the respect of the church they have, is not all the ones of the harm, and the voice of the money that they are buying, don't see. Sometimes in the wrong way, or sometimes in the bad way. The problem is not just of the money, it is our teaching, it is our
see so many things for. We can see so much things and we can still see, we can celebrate one another. And because we see they has been done, because they has been conquered. 엄청난 소리 지적을 잡아. 엄청난 소리 지적을 잡아. 나스를 쏘는 잡아가지고 나스를 쏘는 잡아가지고 na kile cha kingine ni kwamba na kile cha kingine binafsana kabisa binafsana kabisa akiwa kutoka akiwa sijana kisimba kutoka kwa sijana kisimba wao The righteous man who died, the righteous man who died, so says the Lord, be righteous, so says the righteous man, the righteous man, and it was young, dear you come to being righteous, may you come to being righteous, because the righteous man, the righteous man, which is will be at the Father, will be at it. It's not honored for knowledge of time, it's not honored for knowledge at the time of prayer. No knowledge at the time of prayer, but understanding is greatly what understanding, and it's greatly studying is right forward, and the children studying is right forward, their children. Come to the big righteous, come to the big righteous, of courage, big righteous, of courage. Big righteous,
se katonda mulungi kati wenazizzaako enziruse nabadde mayiti nawo owagira abasajja bano kutwala sente z'eggwanga nga ffe tubona The place is very small. yeah, that's okay. You don't mind let it be well known. Now history has exonerated you. I thought you are going to die with history, but history has exonerated. Congratulations, Honorable Mafa. Honorable Nayola, what makes you so Congratulations. Even me. I am among the longest serving members of Parliament. Yes. In the last 24 years I've been around, we have never paid the commission anything. Even me, I was the leader of opposition. I'm the one who made this office to become better and also as I provide for it. It was to run nothing. So I was the commission. I did the best. I have never been paid. What did these people do which is pleasure? That we could have given them what we call a handshake. What are these women commissioners and these men commissioners done? If you look at them, what capacity they have more than another. So how can you pay somebody for nothing? But they said they experienced nonetheless a certain budget and gave them money. I'm coming. We under article number 90. We form committees. Article 90 of our constitution. We form committees on behalf of Parliament. We form the committee of legal to handle legal as a parliamentary, to handle issues of the budget of Parliament. If legal as a parliamentary had an exceptional issue over one, it should have highlighted it. As members of Parliament, there is an exception because this commission has done so wonderful that we need to award.
eno palamenti abaka abasinga bwolaba basayininga kati ekiteeso kino kyafuuse nga jirikiti, buli alina ebikolobero byeyakola aze bisulwa ku kiteeso kino. Teweewuunyanga abamu abazze mu kiteeso kino ate bamu abayitiddwa poliisi, naye kati olwokuba balabye nga ekiteeso kifuuse kiganzi mu bantu, buli omu akera ku makya, abaali ensimbi ne bakyusa constitution, abakola kibakeeraawo. Kati webenaalizaako ebikolobero, edda abantu babyenaalizangako mu masaŋŋanzira, kati kino ekiteeso kifuuse masaŋŋanzira, abenaalimu basangaawo. So n'olwekyo nze ensonga esooka nti sente zino zaayisibwa, palamenti erina okwetunuuliramu butya bw'eba eyisa budget oba ewaayo obudde. Ekyokubiri, nze nga Ssemujju ne wezaalibadde nga tezaayisibwa, palamenti tulina amateeka agatufuga, ku nkomerero yaago galina gye bayita code of conduct. Bw'ojjawo ensonga oba erimu wa Luganda oba erimu wa mukwano, code of conduct zigamba nti gwe mutegeeza palamenti ensonga eno sijja kusobola kugitambuza bulungi. Omu kwawe be bavunaana mukwano gwange okumala ebbanga ddene, kinagenda bane musonyiwe, sijja kusobola kubeera mwenkanya mu nsonga eno, ngenda kugibeera bweru waayo. Palamenti yonna ne bwe naateekako emikono, ogwange tegujja kubaako. Ne bwe banaagiteesaako mu palamenti sigenda kubeerayo ku lw'eyo ensonga. So ekyo njagala buli omu akiwa ekitiibwa. Nze siinaayo obujulizi bulaga nti sente zino zaali mu bajeti ya 2021-2022. Obujulizi obuva mu komiti bulaga nti zaali mu bajeti ya 2022-2023. Kakati abo bagamba nti zaagabibwa luli batuyambeko batuwa obujulizi, kuba obujulizi obuliwo bulaga nti zaali mu 2023. Alina obujulizi bwa 2022 abutuleetere. Amigos del tapeque. Ay, 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 mira eso. Saludos, mi gente. Ven acá, Ali. Iron,
kati ndi wano teri kino kisinga kunnyumiranga kubanga ku mulembe gwa Kyagulanyi mwengi era nebaza Mukama okubanga yanteeka ku guno mulembe gwa Kyagulanyi. Bajjajjaffe batunyumizanga Bamiini, Obote, Bamuteesa tu Bismaya bikoze bitya naye ngenda kunyumiza abaana Museveni. Twalina Museveni bazzukulu bange twalina Museveni era nsaba Mukama apangaze nkaddiwe nfune ne ku bazzukulu. Ngenda kunyumiza abaana twalina Museveni nga tagwambwako. Twalina Muhoozi nga Muhoozi omugamba twalina ab'ebitiibwa nga bali babbi bazibu nga tulowooza nti mune basajja bakulu bategeera nga bambala amasuuti ne banyuma ne boogera oluzungu oluyitirivu n'ogamba ne bategeera naye nga babbi. Twali tuli awo ng'omwana Kyagu si atunuludde n'atukubamu essomero lya sekendule sukulu. Bazzukulu bange era guno omusingi gwonna gwe muli maanyi ga Kyagulanyi. Singa teyali Kyagulanyi singa twasaanawo dda. Bannange ngenda kunyumiza abazzukulu omukadde temumanyi namugenzi wendikaddimira bweti. Ngenda kunyumiza abazzukulu bange kubanga buli kimu nkirabye, buli kimu kyonna nkirabye. Yeah, everything's fine. Where you headed, sir? Sir, where are you headed? Nice weather. Everything okay? Everything's fine, sir. Step back. Step back, sir. Going with all this cash. You know there's a limit on how much cash you can take through TSA, right? Make sure you step back, sir. Don't be coming through my checkpoint. You got it. Yes, sir. So I need you to come and pick me up. Exactly. Stop asking questions and get in the car and come and pick me up. Man, I got enough. Trust me. I ain't finna say how much I got because I'm still at work, but I got enough. Trust me. Matter of fact, I'm just gonna get some more. So you making me feel like I don't got enough. You making me feel like I don't got enough. Man, you out of boy. You wanna see it? Yo. Yo. That's so funny how it's I'm a college. It's amazing that the people whom we once celebrated as heroes are now the villains of the country. So Uganda is crying out for new heroes. And those heroes are the ones who are going to save us from Museveni's family rule. Because when hunger strikes, the bear will stop at nothing to catch its next meal.
For the mountain goats, escaping the grasp of the bear means the difference between life and death. But for the bear, the stakes are equally high. Its family depends on it to provide food for their survival. Their sharp hooves and incredible balance allow them to traverse the most treacherous terrain with ease. It's a harsh reality of life in the mountains, a never-ending struggle for survival. While the goats are well adapted to the treacherous terrain, the bear is not so nimble. One misstep could mean certain death for the bear, but hunger drives it forward. For the goats, the cliff is a sanctuary, a place where they can escape the bear's clutches. As the bear reaches the edge of the cliff, it must be a crucial decision. Despite its hunger, the bear knows that one false move could mean certain death. The bear retreats, acknowledging the limits of its strength and agility. But as it turns to leave, the bear's luck runs out. The fall from such a height is certain death. For the mountain goats, the bear's demise is just another chapter in their story of survival. In the mountains, life is fleeting and unpredictable, and each creature must fight to survive. But through it all, the mountains remain a testament to the enduring power of nature. Munnange nga bamala omufumita emirundi 37 mu lubuto nga bagamba awedde nga bakwate akaso nga bakateeka wano ku bulago nga bamusala obulago kati nga bamusala obulago nga oli munagamba awedde ng'ono amugyako akaso nga amugamba tulina okumeka sure nti naawedde nga bakwata akaso nga bamusala akaso wano nga bamusala emirundi 17 ku bulago. Nange nga bamala nga bakwata engoye ze nga bazikanyuga ebweru w'emmotoka nga bavuga bamaze okumekinga ddala sure nti awedde nga bavuga nga bagenda. Munnange bwe bagenda okumanya miracles do happen. Omukyalo ono yali tafudde, omuwala kuba yali muto, yali akyali muwala muto, yali tafudde agenda okuwulira akasiriikiro kubanga yawulira emmotoka ng'egenda naye nga bwazirika bwadde engulu. Munnange olwagira ng'asalawo ng'agamba kakati wano either nsalawo n'enfa oba n'empona. Munnange nga akwatakwata bwati agenda okulaba nga engoye ze aziwulira ng'asika engoye. Naye mu kusika engoye muno agenda okuwulira ng'awulira ebintu ebimunyogokako eno ku bigere nga bwe yakwatakwata ng'arealizinga nti ebyenda byonna byali biyiise nga bimuvuddemu biyiise. Nga akwata engoye ezo ng'akozesa amaanyi gonna ng'asika ebyenda bino ng'abisiba ng'anyweza. Munnange ng'atandika okwavula nga yeekakaba ng'ayavula. Naye before okutandika okwavula, olw'okuba amannya gano gembagambe yali yagawulira amannya g'abano abantu bali eyo nga ku biici ng'awandika amannya gano ku sand, amannya g'abo abantu ku sand. Then nekirala ng'ateekako nti I love mama okitegeera so that bwe basanga nti no bayafa at least balayira b'amannya then ne balaba wansi nti yali alowooza ku maama we. Mune ng'atandika okwavula kati n'agamba kuno okwavula sijja kusobola kansituke
muninga yekakaba nga asituka ng'akozesa ag'omubuto gonna ng'asituka. Kati bw'asituka bw'ati agenda okulaba nga talaba ng'alaba kizikuza naye ng'ate alinga alaba waggulu nga talaba bulungi. Kati we butuuse kyali tugenda kujiggalawo tetuliwetadde kufiibwa tikitoka leta ebasito oba akabasito promax oba ebulego basito enkola enkadde ikuki esawa ddalanda omusajja bagenda kukubira essimu omwana wafiiridde mu kyalenji naye omwana yakubye kaneeno awo amasayiti batera kukkiriza nyimba n'abashifa nabo yabatuddemu saba binyirira naye abana ba tiktok bakisusa mbu imagine falling in love with a person you don't know ani yakudde mukola shifula why tukulabe kifule kano ka video kansubire namwe temukakowanganzi n'amaaso ga shifula tegasinga okunyumira gali amaaso gandibassa maaso glory oba agiyemugaana okudda Moric Re-Interiors y'abantu Corona con miendone amazing. Corona con miendone amazing. Nalado botiro na nyaki patira na makonya ba. Babudola ululu bota Yesu bikonya ba. Lo botiro na nyaki patira na makonya do. Yesu ne toy we lo. When I learned of the sudden death of our son,
bwe tuba twogera ku professional music publishing asobola okuyamba okuba ng'ofuna mu mirimu gy'olubeerera bapukaamingi bangi bagamba mbw ate oluyimba mba sirishuwa nti lunaakola. Olwaleero tulina example bbiri. Oluyimba lwa Black Sugar I love you mwami lwali lwa myaka 6 emabega lwazze ne lukuba. Yenna ya publishinga owulinga sound yo mu publishing digital streaming aba ali mu kukola sente. Sound endala ye ya Shifura mumulaba ali mu kutrendinga. Naye omuntu omutuufu aba ali kukola sente mu sound eno waba yakola ebintu ebituufu ye SK Simeon mumujjukira. Round up ozirala round of applause, round up ozirala round of applause. Sound eri mukozesebwa ye. Bw'aba agipublishinga bulungi olwaleero yali mu kukola sente sito zambi. Kola sound ero original gipublishing dawa bayo sirike tomanya kile kigenda kukola. Osobola okulya ku luyimba lwakola myaka 10 emabega ne lukuweerera omwana ku university. Mwebale nnyo. No, just ekyokulya ekiwooma munnange kyoma nnyo ng'okivuubise. Ekyokulya ekiwooma kibakiriye kusaba okola mulimu ki nga tumaliriza? Tuuza abakazi kuzisambi ne bansasula. Tuuza abakazi kuzisambi ne bansasula. Kati okutuula ku kisambi kyonsasula ssente mmeka? Bayongeza.
okuvayo okunyonyola ku nsonga ya Service Award oba kayita akasiimo bannaffe ke beegabira. Nze nga Parliamentary Commissioner wa NUP njagala okuvaayo categorically clear babuulire ebintu bino gye byatandikira mu mwaka gwa 2022 bano essente ze beegabira bagamba meeting yabawo mu mwaka ogwo. Mujjukire mu mwaka ogwo nali nkyali Parliamentary Commissioner wa Parliament yonna eyawamu era nga naliyo. Kiba kitegeeza nti mu mwaka ogwo budget zonna ezakolebwa mu Parliament naliyo mu commission. So awo njagala okuvaayo okubabuulira nti bwe nabeera mu commission nze eyali chairperson wa Internal Audit Committee nga nze avunaanyizibwa ku nsonga y'embalirira ya commission mu nsonga ez'okubuuza akana n'akataano biki ebigenda mu maaso mu nsaasaanya ya palamenti era n'okulaba nga nfaayo nnyo biki ebitagenze bulungi mu nsonga za audit, mu nsonga za accounts, mu nsonga za finance. So njagala okukibabuulira nti budget zonna ezakolebwa mu commission, draft budgets ezakolebwa mu commission zetwayisa zonna nga nkyali commissioner mu mwaka gwa 2022 temwali mu nsonga y'akasiimo, temwali mu nsonga ya Service Award. Jjukira nti nno ebintu bino evidence yavaayo ng'abantu bano beegabidde ssente zo. Njagala okukibabuulira nti yabeerawo nga akamala okugobwa mu Parliamentary Commission eyo ebintu ebyo bwe byaviirayo kiba kitegeeza nti singa baali babikola mu kituufu nga bwe bagamba nti babikola mu bulamu, kiba kitegeeza nandibadde nange ndi part of that mess, nandibadde nange embeera nga nali mu drafts ezo eza budget ezo, nandibadde nange olunakuera olugamba tukusiza meeting n'ogamba nti ebintu byebivayo. Lwaki kati ssaawa zino bali mu tulimba nti Parliament yonna eyawamu yayisa ensonga eyo. Kiba kitegeeza nti bwe bayagiyisa yandibadde esookedde mu Parliamentary Commission, mu drafts za commission era empapula zonna nkyazirina bwe kiseera gye nabeerera mu commission eyo. Drafts zonna nkyazirina naye byonna ebirimu njagala okukibategeeza nti temwalimu kintu kyali kikwatagana na Service Award mu mbeera ey'akasiimo. So bannaffe byonna bye baakola baabikola mu mbeera ey'obukyamu okusookera ddala eyo yennyini meeting gye bagambe yaliyo gye baayisizaamu ssente ze ya commission yennyini. Njagala okukibategeeza nti meeting eyo teyatuula wabula baali mu office ya speaker ne badrafting ebintu ebyo ne bagezaako okulaba nga balimba nti ono yaliwo kuba baali bamaze okukiriziganya okulaba nga beegabira ssente. So we baakikola kati ne bavaayo kati balimba era ebirala ne Parliament yawulisa nedikira commission imala okukola draft bigenda mu legal committee ne bigenda mu budget committee ne mu finance committee yonna tebyayitayo okumanya tebyayitayo ne commission yennyini commission teyatuula kubanga ku lunaku olwo date gye boogerako singa tuproducinga CCTV cameras mubumu gye bagamba gye batuulamu ojja kwesanga nga meeting eyo teyaliiwo ne ku ssaawa ezo zennyini kubanga nze naye nakafulumayo okukoza kunawo nasigala nkwatagana ne ba staff members abasekretary babona babakobayo dda saa zino bali ku katebe bali mu nkugo za Parliament era nabo basobola okwogera amazima era nabo bagambulira. So byonna ebyakolebwa kyamu bali mu kukola nga badda mabega essaawa ya leero balowooza basobola okutufuula ekikyamu, basobola okutufuula ekituufu ekitasobokera ddala. So boolaba abantu bano basaanidde okugobwa era ne ministries endala zonna kitegeeza omuyaka ebujjudde ku institution ya gavumenti kati balaza okutabaka ab'enjawulo kati bagenze ekimuli nga Patrick Nsamba niwenyamivu nnyo eri ba senior politicians betulina mu Parliament wano. Abantu bulijjo bwe bafunuulira nga babayinamu essuubi ng'era balowooza nti ebintu by'okulwanyisa enguzi babiriko. Abamawulire njagala mutunuulira ekizimbe kyaffe ekyo ekya Parliament ekyo
our parliamentary building bateekayo omuntu omu yakeera nakuba ennyondo buli lunaku kizimbe kya parliament awo parliamentary building eyo parliamentary chambers empya naye chambers ezo zatandikibwa ddanga judiciary tenatandika bizimbe byayo kati olwaliro bateerayo omuntu akuba ennyondo awo n'akona ennyondo n'asiba ng'akona ennyondo n'asiba batutegeeze nti waliwo ekigenda mu maaso abantu abaali badde bavaayo okutunnyonnyola ekyo baali badde bakomissionazi baffe kuba institution eno yaffe kakati olwaleero bakomisiona bonna tebaagala nakulaba ne bwomutunuzaamu kamera takyayagala kubaako kyakola ki kyayogera basenior leaders abaali wano mu parliament abaali badde batunuulira ensonga ne bagamba mu parliament muno mulimu mismanagement bo bennyini ate bwe batandise okwekubengalike manya ono muganda wange sisobola kwogera ku muto wange sisobola kwogera ku gundi ono manya tuludde naye manya wakika kyange biki bye mwogera basajja mmwe ensi eri mu kuggwaawo ensi yaffe eri mu kuggwaawo tosobola kugamba nti parliament mulimu corruption ejjudde bweti n'olyoka otandika okuleeta ebya muganda wo n'olyoka otandika okuleeta ebyo manya twasoma naye manya tukoze naye ebyobufuzi biki bye muliko basajja mmwe tubasaba nno ebintu ebyo mubiveeko muddeyo tuli wano kutaasa uganda primary role yaffe okulabirira ensimbi z'omuwi w'omusolo wano ng'ababaka ba palamenti kati mwe muzze mu kusaagirira muli mu kusaagirira mu nsonga eno kano katono nnyo abaana bwe baleeta mu exhibition baleeta ebintu bingi kati tubagambye tukoze ekintu kimu tulabe ku bakommissioners olw'okuba mulimu mikwano gyammwe olw'okuba mulimu be mulya nabo mugamba ekyo temwagala kutuulayo muladdamu ne mufuna credibility abantu baddemu babawulirize ku nsonga yonna lwaki mutukola obubi obwenkana bwe buti lwaki temuvaayo ne mutuwa emikono mwenna ba senior leaders ne mujja nammwe bonna ba political party leaders muveeyo mutuwe emikono tugende tudibetinge ku nsonga zino obwo obusongasonga bwe muyina ta munange ono muganda mubulete ku fulo ya parliament tubeere nga tudiscassinga ebintu ku fulo ya parliament oveeyo gambe nze madamu speaker sijja kwogera ku nsonga eno kubanga ndi conflicted ono muganda wange ne constituency y'empoleki ekumanye naye okubawa obusente obutono bwe buti ba senior leaders ne mujja mu demobilizinge process eno tuleme kufuna mikono twagala kubategeeza nno muswadde ensi ebalabye muwe museeyo era tubagamba ne bwe munaakola mutya buli lukya ababaka beeyongera okukula amatu buli lukya juzi mwagenda ne mutuula ne mu authoring okuwandiika gwe mwateekawo gwe mwava ne mugamba mwenna ne muva ne mugamba kakati ebintu twabiisa ekiwandiiko genda okitulamu n'okubyetegereza nga biri forged kati basajja bakulu ne mutandika okutambuza ekigambo ekiwandiiko ekiri forged twawulidde nno mwazeeyo ku ttebo okuforginga ebigundi ebiwandiika ebirala nene bwe munaabireeta mutya tujja kutuuka mujja kulaba nga mujja kuswala akaseera kajja kutuuka muswale tubasaba nno muve tubeere open buli munnayuganda ali concerned ku corruption si mu parliament wokka naye wonna tetusobola kubeera nga institution eri erina okukwasa institutions endala ate yo tetusobola kugigambako nsaba tugogole wano era motion eno ababaka batanagisayininga mutunde omwoyo tebabatiisatiisa amanya tebajja bawa trip tebabatiisatiisa amanya bajja kubakolako nedda abantu eri ku ground bakama bafe abatulonda teri agenda kukunenya nti walwanyisa ababbi b'enguzi akuma akalulu era byemutya tebikola ki tebiriyo tubasaba mwe ababaka 31 mweronde mweyo buli omu ajje tukole tulabike nga tuva mu kiro tugende mu session empya nga bino bikoze ki n'ababaka abalala bonna muveeyo tubeeke nga nsaba abantu nsembayo na kino nsaba abantu buli kati listing nga bwefulumye kubira ku mubaka wo omugambe gwe byokulya enguzi tebikwatako ssebo oba nnyabo oba gwe nawe oli mwabo olindya nabo bw'oba byebyo tuli ku mukolo ogw'okusiibula n'okusabira
omwana wa Mama Rina Zedriga Walu eyavudde mu bulamu obwensi kitalo nnyo kitalo ddala era nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wali wano naye okulaba nga ate ayongera okugumya Mama Zedriga Walu. So we know without a doubt that is why Mama Rina Zedriga is as strong as she is, even in this very difficult time. So Mama will condole with you. You have strengthened us, you have challenged us by your strength, but we know and believe in hope and faith that our brother is in a better place, and all of us will surely find him there one day. I won't say much, I have no time to speak about this brother. May I just take this opportunity to invite the leader of opposition, who will return invite our deputy president, who will return invite our president to speak to us. Thank you very much, and may the soul of our brother rest in the darkness.